Nuupu Mwenda abamu ku abo bakwatibwa wakati mu kwetegekera okulonda kwa 2021 bayimbuddwa okuva mu kkomera gye babadde bamaze ebbanga erigenda mu myaka 6. Bano okuli Ssekitoleko Yasini amanyiddwa ennyo nga Machete bayimbuddwa ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde okuddamu nate okuli obutaala oluvannyuma lw'okuweebwa ekisonyiwo kya gavumenti. Bano olwaleero baaniriziddwa ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Makerere Kavule mu butongole ng'era abakulu mu Nuupu ab'enjawulo babaddewo okubadde amyuka omukulembeze waakyo mu buvanjuba bw'eggwanga era akola ng'omukulembeze w'ekibiina ow'ekiseera John Baptist Nambeshe akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi ssaako ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Rubongoya. Engalo nga bwe bayingira wano tulina abagenyi b'enjawulo ababadde abasibe balomboza ebimu ku ebyo bye bayiseemu omuli n'okusimbibwa mu kkooti y'amagye ng'era beebazizza ababaddewo ku lwabwe. I appreciate every Ugandan, every brother and sister, mostly those ones in the diaspora, MPs who has put more input to see that we can stay in prison and we come out as innocent as we are, as you are looking at us today. May God bless you. Soko kwebaza abasibe bonna benyimiridde nabo wano mu maaso gammwe ne benyimiridde nabo mu makomera ag'enjawulo. Nzikiriza bulungi ti buno bubaka abasibe n'abaaliko abasibe naffe abaamaze obusibe tubulaba era tubuwulira. Nebaza basibe bannange mwenna ffenna omwenda abali wano mwebale nnyo, mwebale eddala, mwebale kubeera nga buli omu agumya munne, mwebale baaba butaggwamu ssubi bannyabo, mwebale kubeera nga tetunyigagana. Akola ng'omukulembeze wa Nuupu John Baptist Nambeshe n'omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssennyonyi batendereza obuvumu bwabwe okutuuka we baviiridde mu kkomera. There were imprisonments like the unjust imprisonment of Joseph, but such imprisonments do not stop God's purpose. If God's purpose is that National Unity Platform will go to Entebbe Muntebbe, that is unstoppable. Wakwogera kuyimirira ku mazima kye tulina okukola kye bano batuzizaamu amaanyi abakava mu kkomera nga bagamba nti yes tubonyaabonye Machete abamu muyinza okuba temumutegedde bulungi. Agambye nti obusibe obwa munnabyabufuzi buwooma tekitegeeza nti ebiri eri binyuma, naye kyagamba nti bw'obeera eri ng'okimanyi tolina musango obeera wanjawulo ku bali ababeerayo nga baatugumbula abantu. Ala guno omukisa okwebaza abantu mwenna abagenda mu maaso n'okuyimirira n'abasibe nga bwe mulabye abaana wadde wano babadde babeebaza mwenna abagendayo ne babakyalira ne mubalaba ne muyamba family zaabwe tubeebaza nnyo era gye buvuddeko mwalabye tutaddeyo n'ennamba z'essimu ne tubagamba nti abagala kuyambako bano abavuddeyo mu makomera musobola obasindikirayo ku kasente akanaabayamba ku lisetolinga. Naffe ng'ekibiina of course tuli mu kubayamba nga bulijjo. Mu ngeri y'emu ekibiina kino kivumiridde emivuyo egyalabikidde mu kulonda kw'ebyalo. Ebyaffe si bya kulonda, twalonda bulungi era ng'abantu bange mbakumye bulungi, wabula ffe twagala buwanguzi bwaffe, sitwagala kintu kirala. Uganda okulaba nti n'aka akalulu kennyini aka LC kongedde okubalabisa. Bo balowooza nti bawangudde nnyo ne bakola ki, naye ndowooza kabalabisizza buli muntu yenna amanyi nti kati mu Uganda solution yakwerwanako ffenna ng'abantu okwetaasa mu mbeera eno gye tulimu. So tukulisa abasobodde okuyitamu, abasobodde okulangirirwa kubanga bangi abayitamu ne batabalangirira. Sente bajjudde bakusoja kwetuli ate stampu tutambula nayo mu kooti, tutuka mu kooti tuwandiika tukuba stampu ddayo mwana waffe. Ndiyo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire.